14 kati kuhaso kati nini miaka 3 so I think katonda yasazeewo ntekegemu break. Katonda yampaddemu ka break. And after that, no break. Shikaoli sinatwadde tukiriziganya buli kimu. Leero biganye. Naye kamulekeba naye awumulemu. Kwini wafaakoze. Okuvale kaliyo mpaka mu ggolofa batokoye. Okay, Queen, enteekateeka z'emirimu ezikyeza no show. Enteekateeka tulina Keti agenda kubeera ku sound yaffe, tuna maestro agenda kubeera ku band. Abantu abategese eno concert bantu bapya nnyo. I partnered up with Black Legacy. Kitongole kipya kigenda bakitegeka emikolo, kigenda bakitegeka shows. I'm honored to be the first one. I can't wait to see what they're going to do by the look of things. Bagenda kutekera show. So this show is special. It's not going to be like any other show. See a mulabako, see a competition, see a gratitude. Ongada chaita okusiima. Enta sima abukebula akikola ki? Gratitude is the max banari. Kimanyi ffenna tuyimba waliwo n'abayimba okusinga. Kimanyi buli omu alina ekitone ekikyenga ye. Naye Mukama waguwa omukisa. Bagiyita favor. Buli omu mu bizinesi ekyo bakimanyi. Buli omu atunda ennyaanya naye waliwo atunda ennyo. Buli omu atunda obutungulu naye wabaawo awangaalira mu butungulu we n'akulaakulana. Amazaawo nga bagenda mu katale akola ki? Amazaawo. Mukama yeebala okubanga ampadde buno omukisa okubanga mbayimbira emyaka 15. Ate nakatimu kyagamba nti tetwagala owummule. Ekyo kyamukisa nnyo. So this show is about gratefulness. Shibaholics njagala twewulirize bulungi nnyo tumale tukyakale later, right? Let's listen to each other so that we'll party later. Kubanga njagala mufune information. Thank you so much. I love you guys. Gyenvudde nga buli omu agamba nedda. Naye ng'abawakizibu be bajjuza ebisaawe. Manyi n'okubeera grateful because saava mu church, saava mu eyo background nti mama wange yayebbako basisita wange ne Katonda yampa kino kye yampadde ate n'embeerawo ate n'enkikuba n'okusinga abamu church. Si mu bubi, si mu bubi kubanga singa kino ekitone kyali nga kiwe buwi nga buli bantu be bandikimpadde abasinga bagamba sikirina naye ate mwe ne mugamba kirina. So I want to thank you for always supporting me, turning up for my shows, but most importantly njagala kwebaza Katonda kuwa wantadde ne wanzije ne wantadde kubanga wentunula gye nvudde mu karaoke ne tunula essaawa eno wendi bannange banyina okwebaza Katonda namukwebaza. Thank you so much. Thank you, Shiba. Shiba wanava Kulugogo Cricket Oval agenda kuda ku Bowling Hotel Mukono Saturday 5th of October. Wanava wajakuda Maria Flo Masaka Sunday 6th of October. Nenda kusokera Lugogo Cricket Oval. Tunajijuza! Shiba ensi yonna musooke musirikiye kino kikulu wano wetugenda kikulu. Shiba ensi yonna eyagala kumanya abe mu kibibi yayogedde mu kalango bituufu nti Shiba tusuubira Mama Kalimunda on national television bagambe wano tugenda waki musirikirire Shiba which is which kituufu tusuubira tusuubira njagala mujenganya Jerabireko watusuubira kama kubanga
ebyaddala eno narrative badde mugonga on for so long. Balumpadde emyaka gyonna. Sitwagala kumanya ku luno lutuufu. Si bituufu tujeerogogo tumanye. Thank you. Allow her to take her seat. I'm going to open the questions to the members of the press. Naye first, natunagenda ku press. I'm going to invite her fellow musicians. Katandikirewa Lydia Jasmine. LJ atambudde ne Queen on ebbanga liise. Waki? Okay. I mean, women, byonna tusobola obikuba ne Jasmine agenda kala watatu kubeni. All right, keep it short. After saying, Queen Sheba. Kama music search yaliwo emyezi egiwerako emabega. Nze nga buli omu amanyi kambe mu ttiimu yange njagala okutwala obudde nga nkola ebintu byange tuleme kumala gakanyuga wabweru. Sagala kuleeta muntu kubanga nze Sheba Karungi kati tunnegumiza ffe ngaffe. So gye bali mu studio, they are shooting videos. Nalonda babiri, omulenzi omuwala naye bali mu studio, bali mu shootinga, bali mu kwetegeka nabo basobole okujjanga. At least they can never be ready, but at least nga bali somehow ready. Bayinza okuba buli kintu kyekukola kyekunyumirwa. So you never know, of course, that bayinza okuba nga bali ready okuba presenting it as something. Thank you. Thank you so much, Queen Sheba. Ekibuuzo kyange kigenda gy'oli. Abayimbi bangi abalina life ng'eyo n'ejjana ya music batandise careers zaabwe ku myaka emitongo aggwe. Naye with all the frustrations eziri mu music, mostly naddala ku side y'abakyala, ensi yeewuunya. Ki ekyenjawulo ekikuumye okubanga okyali fresh n'okubanga togeze mu frustrations, okubanga you do drugs? Batulabika abayimbi abakyala ne balaga nti bo bali so frustrated ne balinaga up the careers when they were on drugs. Twagala okumanya, celebrating 15 years, what has kept you going? Okubanga you've not done drugs and keeping yourself at the top. Ekyobuuza kyamabi nnyo. Kino tekiriko na mukazi. Lwakuba wali omukazi ate nzibu ennyo, si mu bubi, ezibuwala nnyo okusiga ey'omwami mu industry yaffe. Kubanga mulimu ebigezo bingi nnyo nga bw'okiwulira. So buli omu ayagala kufunako ekyatalina kufuna yadde okusasulidde. It's hard. It's very hard. Naye nze ekinkimpinze mu industry ne sibaako mu ngeri yonna. Ekirooto kyange. Ekirooto nzijukira nti kyange. Mwali temunnamanya nze nga nnina ekirooto. Kati hold on to ekirooto kyange. Kikwata n'ekinyweza. Kyenjagala mumanye tova ku kirooto kyo. Oba oli ayogedde ki? Tota kirooto kyo. Ekirooto kyo kinyweze, kikwate, buli omu ayogere kyonna kyayagala Mukama yekka yasobola okugaana banakkiriza. Thank you. Kale Nasile Musoga yegwe agenda okkalawo. Anti mwagala okukipinga short and simple. Sheba, twala ebibuuzo bimeka? Bitwala. Okay, bibuuzo bisatu. Wanji? Soke n'omu. Okay. Zero Engineers Official bila ku BBS Refiner. Nzikiriza ng'omukulu oli wayogedde wava mu Humble Family. Bantu ne bakujajinga ne bakujajinga n'otuuka otuuse. Today your definition. Osobola okunyonyola Abannayuganda nti you be great artist. Ekibuuzo kyange, buno omwaka wayimba oluyimba olwayogeza abantu obwama lwe bayita sipimika. Ndiwe bakupima ereze eyo message wali ogisindikirani. Ekyo kankikuddemu bulungi nyati. Okimanyi bulungi nnyo nti naawe wennyini omukozi w'okumawulire wampimapima dda. Mumpima buli kanaku. Ate namwe mukimanyi. Sanga abayimba kamu abampima. Nali njagala bajjukiza nti nze ni blessing from God, tompimapima.
Thank you. Okay, after Eclipse, the National Broadcaster, UBC Media Company, after 2 years, the talent is the to innovate. At the same time, Kolani Gagamel online TV, Erakashibandela Rutegreza over Gagamel, of Vida Nalakuto Boss, Tuluamunawe, Erana Gagamel tickets to Lajazibula, or Saja Waita Kulibasul, Akweva Zizanyo. We bale kumua business za t-shirts kiribasoni we ayoti agambye akwagala nyo era agenda kula ticket yabeerewo abakupima ndoza waliwo Mr. Saiko kyayogeddeko kye batategedde fabagendako mu bivulu ne tulaba abayimbi nga basanyusa ku stage ebyagala wana abayimbi batono nnyo abakwata shiba mu hits era ndoza ajja kwogerako ku nsonga era talent zakomezaawo nga zaali zaabula naye kibuzo kyabwe kiri nti shiba Climax yedongo mu Uganda ejiwa eriawo oliti wotuka kulevo ngosobola okuba venues zonna mu Uganda ng'owummula twali tutunuulidde nti bw'omu ku bayimbi abalina ku ssente abasobola otwala music industry yaffe ku another level twagala nnyo okulaba nga Shiba oli muzikulwa music leeta wano tusuubire nti akapima kaakomaawo yagala twebaza kuwummula. Thank you. Kankude kulungi akapima tekannako makyaliwa ekyokola bamugambe take is a short break komao omoyo mugenda ku holiday tunda ku mulimu komao it's called a holiday, it's a vacation ero mala nova uno komao ku mulimu echa international ekintu kya international mwagala nnyo okututeka mu bukeke bwakyo but temumanyi kyekiteekenga si luyimba si butosobola kuyimba a lot of money. And now is no industry to competing with that level or you know a lot of money. I think other countries government is always coming through. Let's take a move art music industry center. So now we can show the art industry of the one day together with the government way and the government together itayaba hindi batano amaka bibusi to take collaborations in big more. The biggest artists on the continent of Africa, all over the world. Kubange chokolo ino competing ila kulevo ya Selena Gomez. Negolozo kufuna Selena Gomez ulozo wetaka sente meka collaboration. Tuizo kubanga tutuina sente zimala zitujabu bide ebifulu bye Uganda collaborating na mchala ngoyo. So twetaga abantu abakiririza mu music. Baveyo nabo batekemu. But I came to get to the next level because it does not only take the musicians, it takes a huge investment. And as Ugandans, tunatoka kuba bivulu ya pesa milioni 15 nazo kuba msichana nila. Kati mpezeza atya milioni 10 ziteke mulimba lumu zitalafia. Nganza avude jevude na ino ufunanziwa wange. Chiti samu nengola chesobode nenina katunda chakula chefu. Producer Nambye, Obode Mugenzi, na yeko kikwasa nene dala tuwapiga. Shiba, congratulations first of all. Then Shiba, kubereyo nyendo ya Uganda, ila nako kucelebrate agenda kuwa billboard ya welele. Ila kuwa billboard, oluwa kubenyendo yita. Agenda kuwa balama concert Billboard kuki agende pichi ye agenda jizimba yonange liko Shiba yonna. But mwenanga naye Shiba only kulekwenda mweba nyokuja members of the press Shiba all our sponsors paka wenango mao but to be honest ndio mnapata vitu sinza kubanya nyola na hiyo kubera kustage miaka abiri kwa 15 nikurugudo huyo chigani karaoke huyo wa mbade kurugude miaka abiri ngasikiriza wankulwala bande sababu break katunde miaka ngesa twebabega kabanange ani God ani some break na ye katunda yasazeo na pa break ngire chasize so ngenda kujitwala break eyo njagale tegenda kulwawo nyo. I promise you I'm not going to take so long.
I know Ashbauli Samagana and Chulida and they but I promise you I'll come back better. Omanyine Nesimu Ezikiro Nesimu Wadama and one about recharging. So a child 95%. Then Jagala say over 5 out of them. Jagala switching them off a little bit. Manage is full battery. Full battery. Never charge that's a nice one. To answer Omabiono, I was saying short chances of what challenge. But to be honest, no way I can be more than Abamahiti. Abakulemi Mujavaka will choke at a challenge. One way to sing a case in a name will show you all a challenging. Maybe Banana will never tell straight up challenging. Show a chances of which challenging as a 1 or 2 was the battle of Raj. Yaliko negativity needs you at a stamp away too. Yalitambulia kurana yalitambulia bagwagizi kwekuba yalitambulia batwe yaula atisiwe yumoga sikusibo waula atendi mwaga zio sega hate. I spread more love than hate. Kati yosho ya ziwale na nyukubaga yaliku hate nyinginyo nemu kama ya nyanga na yune kwa unuji uliopuna tunacheli ya jinonya na hawa wakisibo na nemu tunachebali bagala alhamdulillah ate abaliyo mumanyi wagwa Nitulimira, nituyumirayo. Kati no ate chenjagalako is the opposite of that show. It's full of love. It's full of gratitude. It's full of everything I believe in. Love, gratitude, patience, hard work, but most of it all, gratitude. Then the war, no one put up to see what single will be the sour you know which you is all over you get out and never come and change and teach the watch they say Jigam changing at a very better. So this show is for love. Abayimi mwenna abalabira ku Shiba kuchalo bayibirako namwe muli welcome this time of Jane mundagala kuje mwine yagala let's share love for Shiba Karungi buli buyimbi yagala buli ba fans abagamba nti Shiba Karungi mwagala okuva kutuwe mutima gwange. This is the last time you're going to see me for quite some time. I'll miss you. Sagala nange kirowooza kubanga ekyokuba nti break enjeetaaga taking away the fact that fuel wange yenna yenna mujja to stage. Love yange singa njija to stage. But this break, God gave me this break knowing exactly what He's doing. So I'm going to take it, and when I come back, I'll come back better than ever. Thank you so much. Thank you so much, Shiba. I will need just one extra clarification on the break. Yeah. Chitegeza tugenda kubeerawo music mupya from Shiba oba just breaking from stage performance? Sinza kola ekyo music mupya agenda kuba flowing. Oleka si kye twagala okumanya. So music ajja kuba. Music agenda kuba flowing because I've been in studio the whole year. I'm always recording and doing videos. So music agenda kuba ajja. Ate ne break yange tekutya nnyo tegenda kuba mpambulyo. Okay? I'm just taking a little break and I come back. I serve you more than I've ever done. Thank you so much. Nya October, Lugogo Cricket Oval. Esokera ddala njagala abaguzi baffe twemanyize okugula tickets online. Tusobole okutajjuza nnyo omulyango gw'olwo olunaku. Tusobole okukontrolinga obudde bw'okutandika show. Because gyamukoma okujjula ku mulyango ekyeryawo erwawo okutandika. So njagala tukozese koodi yaffe. Njagala tukozese koodi yaffe. Manja koodi yaffe eno 4373 000. Mugikozese ogule tiketi yo nga mukyali tusobole okutandika sho saawa 2 tugikubire saawa 4 we batugalirawo era kale because kuna mulundi gwegenda osemba balaba for some time so sagala bayimbira dakika 2 bagamba obudde bukoze ki Airtel yazze ku board so that twawiza omuwagizi okugula ki ticket. So please twemanyize okwaguya ebintu byaffe ku masimu esimu yo girina tekako mobile money yo tekako merchant code yo tekagula ticket yo tebo ya $3 million ordinary ya $3
VIP Antwale Tamu. Mwebale nyonyo sponsors bange mwenna. Thank you so much. I cannot wait to see how big this is gonna be. Nkwa. Masoka mukubele kungalo shiba banaye fena. Mukubele ko abayindi mikwano gyaffe ligira Jasmine yakamulo kapakati mubakubele kengalo always. Ate bashiba Onyx mumukubele kungalo always. Gasine bazaba kapa sponsor yamuna ile kintu kyayo kedde kiba kyakabinyo ku mutima gwange wamange nakuzo mwezi nnya nze ne bakyali baffe bonna tetugenda kwebaza tetugenda kulinda kwebaza lunaku lulala tetulina olunaku lulala ate tukwebaza oli mulamu tugenda kwebaza ng'okyali mulamu naki ate tugenda kukola bwe tuti tugenda okulabisa paka nganya nga tukuteeka ku kitimba nga tukukola buli kimu danga oshibanya kesa naye kandebaze klapu yamwe bale nnyo naze waffe nga nina emyaka 14 etandika karaoke ku 15 embeera nga hasiringawo mu karaoke emyaka ng'ebiri nehasiringa nenyingira obsessions sekyetaano gyonna gya karaoke obsessions byonna byonna ebyo then 15 years now. I'm 34 years now. So ngenda myaka abiri ssebo nga nkuba omuziki gwange n'enjani yange na buli kimu. So and I'm grateful kubanga sikiwa nti naawe osobola okubala myaka abiri nga buli kimu okikoze. Abayimbi bonna abawagizi bange bonna ne be nakolanga nabo karaoke bwe baba baagala okujja ku show eri open n'abatiwala bwe bali wano nammwe mujja. Eno show is celebrating that journey. Eno show is celebrating that journey yange. Buli omu alina gye nvuddewe. Ekisinga obukulu bw'ovudde eyo olazeewa. Ekisinga obukulu olwanyi okuva gy'ovudde olazeewa. Ekyo ekisinga obukulu zenyo wano representing omwana eyava mu family etalina atasoma atalinaako bazadde nti olwo mugagga kanyambeko n'okola hasoyo okuva gy'ovudde nga tewali akuyambyeko ate n'otandika okuyambako. Thank you so much. Eno show yakwebaza Katonda lwa haso. Eno show tugenda kwebaza Katonda lwa haso. Nakyali wange wano muganda wange manyi mu ndongo mulaba abantu kugamba my brother my sister si bituufu biba just lines zetuwandiika zitwanguyira naye ono muganda wange ebyaddala siriko mukubira simu ne mugamba nina press conference waliwo abooluganda betwafuna mweno mu industry Lydia Jasmine sikyamuyita ogenda okwekanga ng'omulengera nyina baganda bange mu ndongo eno nammwe ngenda mbeebaza kuolo neyanziza nnyo kumbeererawo engeri gy'obeerawo ono omusajja akubira buli kanaku omusise buli bulungi ekyo kikulu nnyo. So eno show yakwebaza bantu bange nga Kabako nga Shiba Onyx akatwetusiiye. Shiba kyologedde kikulu nnyo tuli mu nsi nga tulowooza ebitabo bijja kimala nga tulowooza oli wabaali mu ekintu kiri kimu omuntu okuva mu humble background n'afuuka ng'ono ekyo osooka okumukiwanikira omukono n'ogamba ennaku z'omwezi nga mmeka nze kireka ku bukedde olupapula tujaguza emyaka 3 bukedde TV emyaka 15 bukedde redio emyaka 16 bangambye nti tutambudde ne talent tetusobola kulekerera mukyalo ono bankisse ettu lya birango bukadde 50 era bangambye bakama bange nti eryaddala ddala agenda awumule tunaawandiika kwani
byonna ize era okuva kati mpaka nganya wali wawo wali waki wawe era naawe atulaba ku Bukedde TV ku ssaawa eno saagala obeere muyimbi okukoppa shipa osobola okubeerayo mu buli kyokola n'olaba omukyala akugambye teyali wakyaki teyali waaki basobola okuzalawa naye okuzalawo okwo ebeere pushing stone okufuuka shiba owaleero mu buli kimu kyokola fenna Bukedde tweyama kuwa sapooti yaffe bakama bange kyebaŋŋambye thank you so much Shiba Samali Kalungi tweyanziza naye tolina kyolaga otulekeraani akulekeraani akulekeraani atulekera pingi tweyanziza ne Shiba tweyanziga and of course ne basooka omusabala nobalibanga mwagala Ladies and gentlemen, you vira mal, caraco.
Tera. Shiba, 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 Shiba,